Nsala nviiri nkole yakasenge wano kukidda ku Miracle Center omulimu guno ngumazemu experience ya myaka 2 nga sentandika mulimu guno nali nkola mu Owino nasooka nenjiga enviiri mu 2013 nga nakava ffe mu kyalera Akaayi bwe nava eno bwe naziga 2013 nensooka nensalaasala kakaawa nensooka nembivawo nga binkyankalanyiza awendi tewakola bulungi nensooka nengendako mu Owino nembeereyo mu Owino okumala ebbanga kanabera nga mwino kumala twasooka natunda ngoye mbutale kati mbutale omunentuuka nitugamba tukoye bitandika okutunda engoye za fast kati z'abakazi za fast ezinadaye za jean Caribbean biki bikyawo nga tuzisuwa tuzituma bitundu by'omu Kampala ebyenjawulo ninga cases etusumbuwa nnyo bwekwata bwekola ki kale nga mubeera mukolera mu mbeera ya etali nnungi yadde sente zaalimu ne twasanga obuzibu nti kanso yakufuukiranga ekizibu kale nawulyange obulamu obwokubeera nga nsumbwana nnyo bunsuseeko okuyingira saaluuni naye ng'enviiri nali naziga ne nenziddamu nga ntegedde nkyekaga omulimu oguyinza okumpa emirembe ntandika ne capital wa mitwalo nga nsanvu nengula mashini nengula endabirwamu nengula ebituulwako nengula amata nensobola n'okusiigamu kalwanyi nga bw'okalabyeko naye nga ddera mukikyalimu ebibulaabulamu nga omanyi naye nga buli kimu kijja kutereera olunaku lwange lwasooka bisooka nimalamu amaanyi naye olw'okuba nti omuntu oba olina okulemerako kuba nti tulina kukola kuba bulungi kyolemerako kimane kikwatayo era kwe kufunako bakasoma nga birina kubona obudde ate nga n'abalala bakyajja kuba olunaku olwo kyanzuuka ku ssaawa emu nenaaba neteekateeka kuba mu kitundu nenzija nenzigulawo kuba nsisula wala nsulako ewaddako okintwalira kikanga 3 nga ndi wano ekikyankumidde mulimu guno nti nkwata obudde bantu musala kyabeera ayagadde ate omuntu fayini waliwo n'abajja nga baagala kwewola n'otamukaluubiza okuba nti abamuntu wo n'omuwola naye nga era amenteeringa n'afuba okukusasula osoomozebwa n'ojja osala omuntu omukulu natakuwa ssente busa abawala abajja nga bo eimu balina lusi yakubakwana ebityo bwe bityo kati osifamba tusanga twannyuka mashini befa aliwo abazikanika ndireti lwakuba nti kale bali walawalako kuba nti gino emirimu gwokukanika mashini abantu tebagyettanira nnyo naye nga kalowooza bavuka oli bw'aba alina chance oba oyiga enviiri asobola okuyiga baba talina ng'aguma nejje tumusala busazi naye nga mulimu ogulimu ssente era omuntu osobola okwezimbira